Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Notunulira method eyokuna, that is attending seminars. You know, waliwo omusomo musawo juli gwategese omwezi ogujja. Yes, September. Abantu bonabona bagenda osasula ogende Fort Poto kyebagenda okujjayo kyonna kyonna kigenda kuba massive masavu ku masavu. Lwaki? Lwasonga they have gone mu bantu abamanyi bye bakola ate nga bali mu kubisomesa mu butuufu bwaki mu butuufu bwabyo. So nawe kenyini osooka n'otula n'olabamu n'ogamba nti neetaaga kino nezudde ninakola kyo oba nina taking a direction ki nomanya nti yeeno. So mu kumanya direction gy'olina otwala then n'ogamba nti kati ngenda kufata waneeno. Seminars zibaawo mu bintu bingi, you know, business seminars, spiritual seminars, you know. So n'ogenda n'okola ki n'ojjayo amagezi. Naye ate banga ly'omala nga owulirizako jjaawo gw'obeera naye wakaawo talina kyagenda kugamba nnyo kipya. Sigamba nti tategeera oba talina magezi. Yakoma wali womweta si waalina okubeera. Yes, nawe kenyini mu family onaba olina kyoleese ekigattako. So amani ndoboozi nabulime Esther SC wano kwa Talk with SCS Media Uganda. Kuuzako nawe sinza okubanga otraba. Thank you so much. Leero bitusobyeko naye tugenderaawo. So babuuzaako mwennawe musinza okubanga mutulaba. Thank you so much. Mikwano gyaffe abatulabira mu nsi ez'enjawulo tusiima. Abatulabira mu Uganda, abatulabira mu Middle East, abatulabira mu European countries, abatulabira mu nsi ez'enjawulo. Thank you so much. Tusiima. Nenga olunaku olwaleero tuline Mr. Kalungi Arafat era nga tugendako mu mindset change. Whereby tuba tugenze mu nsonga za myoyo, tuba tugenze mu nsonga za buziba, spiritual life still. Tuya n'omusomesa wano. Bikasabira mga akomawo abantu bakube essimu. Bannange omuntu tawummuleko. Ekitegeera. Wherever yo tuline Mr. Kalungi yogera. Mr. Kalungi, how are you? I'm okay. How are you, Essi? Bibasanyu jerere. Buli wentulako naawe. Nga tulina kavyo akalungi ke tutunulako akayo katufuwako. Nga tuli under nature. Si byakaka bintu. Si kakalo kana ate tuliwa. Then neyanza abalabi. Yes. Kubanga era mu feedbacks gye baweereza, people reach out to me, people from America, people from where they reach out to me era. Yeah, that's good. Tubeera twogerezeganya. People have been buying readings. Yes. People have been buying bangles. Wow. Some of my friends are now purchasing shirts. They want to have their life path. Okay. Life path. Okay. Yeah. Nange sawa yonna nzija. Yes. Now 19 now tujja kukolerayo. Yes. Sawa yonna. Abantu abanyonyola twagala kubina ebintu ng'olimpya kweno channel. Twabanyonyola wakiweetaaga okumala life path yo. So oba tobimanyi ngusaba ddayo noonye Kalungi Arafat kweno ennyini platform gy'oliko obina ebintu nabagambye obitegeera eno eringa class twongereza ku bye twasoma. So gw'obugwi kati ng'olwaleero n'ogwa bugwi shebe kulemye ogenda kuvaako kabenda esibitegedde bannaye musomeseza sibitegedde. So please dayo labe show ze twakoze obenga otambula wamu naffe naye tugenda. Lero Mr. Kalungi twayogeddeko emabega tugenda kwogera ku muntu ki gw'olina okuwuliriza. Last time twayogera kwezuula. Ne tujja ne tumanya enlightenment byonna tubyogeddeko byonna the challenges. Yes. So lero tugenda kumanya womala okwezuula ki kyokola ki ani gw'olina okuwuliriza ani gw'olina okwogera naye abantu ng'abo. So lero tulina Mr. Kalungi Arafat tusimbule. So literally mu kwezuula abantu banoonya ebintu bingi. Atajjukira tukulira mu classes za society, olwa bakulira mu first class, middle class, then n'aba third class. Nti tukulanga si buli muntu nti yakula ayiriba, nti buli muntu yakula anoonya ssente. Nedda. Abantu abamu ssente zaaliwo mu family naye nga banoonya bintu birala nga happiness, a stable family, a stable life, you know. Ne kati ozze munda otandise okwezuula oba weezudde olwo abantu abakuli around balaba direction nti otandise okyusa mu byokola, otandise okukola mu biki oba olaba nga n'ebibadde okola tebikyasavingayo purpose. Right now you know your purpose.
and we literally tend to get a lot of challenges. Owulira nti otandise okumanya ebyamakulu n'ebitalina kuba byamakulu. Ng'otandise okuwa ensonga ezirina amakulu ng'ensonga ezitalina amakulu toziwa budde, otandise ozijjawo mpola mpola. So literally people tend to advise us based on what they know. Naye ate kati jjukira naawe olina ky'otegedde. Not what even they know, what they crammed. Yes, what they crammed. What they told them. What they downloaded. Matrix gwe baakola basoma. Bo bakyali mu matrix kati gwe wagivaamu. Kati nga you're now taking control of your life. Yes. So they tend to advise us. Naye ekintu ekisinga okuba ekikulu nti I myself, I can never listen to a sick doctor. Whereby nti igwe oli mulwadde. So sobola kujjawo okusikinga bujjanjabi ng'ate gwe oli muki? Oli mulwadde. So toyinza beera musawo. Kikyengezaako okugamba olutula ebintu bye baze batugamba nti omuganga teyeeganga. Oba oganga biki nga tosobola kweganga biba nga tebisobola kukolera. Lwaki ate oba obisuubira nze bikole ki? Bitukolere. Yes, bitukolere. So kati ne alimba. Aba alimbira still. So kati ne weesanga nga you're now trying to organize your family. Na hata ina mukwano gwo. Atayina family atayagala kulaga bakola ki? Bakola family. Weesanga nti osetolinze ne mukyalawo muli mugezaako otandika bulamu mutandise okubeera ababiri ate mukwano gwo alisinga akulaganga mukyalawo wali omubi. You get? Atokubye nnyo. Of course bibaamu. Sobola okubeera nga siri mufumu naye ng'ebintu ebyo bitegeera bulungi. Tosobola bitegeera nga totuuseeyo. Kyagala aboogera boogeza kajanja. People give advices ku bufumbo bw'abantu. Yes, ye waba akiraba naye otuukayo biba birala era abaliyokko basobola okugamba. So literally kyekimu when it comes to financial advice. Omuntu atalina business toyinza kumpa financial advice. Toyina business. Nemba ninawo wali ka kiosk nga katunda. Kati awo nzikirizibwa. Okkirizibwa kumpa magezi koma ka kiosk. So si kutandikawo company. You get it? So who do you listen to? Gwe mulamu omukulu ogwa leero. Nti ani gw'olina okuwuliriza. So literally omulabi ali okulaba ayinza okutuuka ekiseera n'alaba nga tuli kuddamu ebintu bye bimu. Naye ate there is a reason as to why. Basically the human brain works better oba understands through repetition. Njala batunulira episodes eziwedde nti episode ye ya the challenge of enlightenment nti nali ngezaako okukkaatiriza lwansonga ekintu gy'okoma kiwulira gye kikoma sinkinga in gy'okoma okitegeera. So who do you listen to? Kintu kikulu nnyo mu aspect zineeno. Ngenda tandika nga relatinga of course ngenda relatinga mu fields ez'enjawulo. Ngenda relatinga mu business, ngenda relatinga mu family, ngenda relatinga ku by'essomero, ngenda relatinga ku by'okusoma. So literally gwe wano weezudde omaze okwezuula naye ate family ekugamba kola kinene. Omaze okwezuula oba omaze okusalawo nti kati right now I'm starting a family naye ate mikwano gyo ba family egamba oyo si ye muntu omutuufu kikanga tebagenda kubeerera mu bufumbo bwo. Literally omaze okwezuula oyagala kutandikawo business ne bali balaba byokola temuli ng'ate yo starting from the scratch or from the grassroots. Ogezaako okweyiya. Yes. So mu buno obulamu nga onalaba nti mu buli kintu kyonna otandika ne foundation. Tosobola kubuuka obuusi n'otandikira ku fule ey'okubiri oba ozimba. So literally foundation gwe aba agitegeera. Kati tumaze foundation eno twezudde nti we've understood what we really are. Tumaze okwezuula. Kati ate bano abantu abatuli around tebatutegeera tebanabategeera kiki tuzudde. Kiki tuli. Njukira gwe weezudde. Bulijjo bakola babirala bakudefiningira mu bintu bye badde okola tokyabikola tebakutegeera. So abantu be batyo oba tokyalina bawuliriza lwansonga tebamanyi chapter ntuufu gy'oliko. Chapter zawadde bamanyi ndalamu wazivaamu ate kati gwe wabikyusa. Kati mu kubanga wabikyusa wetaaga okyuse ne ku environment okyuse ku bantu. Tekitegeeza nti bano bobadde nabo bakyayi. Tekitegeeza nti famire yo gireseewo. Nate neera be bantu bamu abagenda okulaba myaka 2 myaka 3 ng'olina kyofuuse basanyuke. You get?
teri muntu ayinza kukomawo waka nga yakola n'afuna ssente nga mugagga ne bamunyiigira nti yagaana osoma oba ne bamunyiigira nti yagaana okukola kinene. Era yaba n'ekizibu. Yes. Nti mu kwezuula wano abantu bo baba bakulaba nga byokola tebabitegeera naye ate balaba n'obudde balaba wasting time obagamba nguni neyakikola omulala naye teyafuna kati gwe tojja kusobola. Nate nga buli muntu alina olugendo lulwe. So kubanga n'oli yakikola ayinza okuba teyezuula ye akola kyatalina kukola. naye ate kati gwe ofunye chance otegedde ka numerology ofunye ka reading Chinese astrology bikuyambyeko otegedde nti bino sina bikola we bati nti bano tebalina kunsembeera nti neetaagamu time okwezuula neetaagamu time okola ebintu nzekka. So neweesanga nga kati awutandise okyusa. So who do you listen to is the biggest question today, and you have to listen to someone who has the physical evidence of what you want. So kichengezaako tegeeza nti woba weetaaga financial advice nga gye weetaaga olina okugenda ku muntu ali mu field gy'oyagala okukola akuwa amagezi ensonga ye abaddeyo era amanyi tampa amafu already gobirabako byalina you seeing the results. Nizogeneyo nga alina bad energy n'atampa amagezi mafu. Kajuga nga twakyogerako wali nti abagagga basinga ajja gamba kola nnyo naye nga mu mazima amatuufu ayinza kuba teyakola nnyo olunsi alina engeri gy'akolamu ebintu ye bla 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 gyetayagala agenda kati abaana agamba nakola kino era ajja gamba kola nnyo ozaga amagezi tegaba mafu. Kati kisinziira of course kisinziira approach yo ate kisinziira ne kikyo badde ne kikyo yagala gwe ng'omuntu. Well mu bulamu mulimu abantu nga bo tebagala ku achievinga bingi. Nze njogera n'abantu bangi yena ngamba yayagala obulamu bw'okumukozesa. Nabo gye bali tayagala kakalukana mwate omwezi gugweko nga talina zaalaba. Yayagala omukozese agere sawa 3 abere nga ali ku mulimu sawa 11 annyuke akuba omwezi gwe omwe sente bawakoze oba tewakoze y'omwe sente ze biggwe. Abantu batyo gye bali. So kidependinga ku approach. Kati enakuwa example y'omugagga Miss Kigundu. Miss Kigundu yawandiika obutabo bubiri, akamu mu Luzungu akamu mu Luganda. Nabusomako sometime back naye saabuwa nnyo obudde lwansonga ebimu ku byasomesa nange nabisoma differently naye nga ndaba nti kyayogerako oba kituufu nti wootunulira etagamba byakola naye naawe akuwa amagezi agagookola ekikyo lwansonga ebyo yakola si byogenda okukola. You get it? So n'otunulira n'omusajja omulala si munnansi wa wano bamuyita Robert Kiyosaki. Actually, Robert Kiyosaki is the 33 life path. So, yawandiika akatabo Rich Dad, Poor Dad. N'agezaako okwemulating endowooza ez'enjawulo. Nga bwe twatandise negamba nti when you look at classes, waliwo abakulidde mu first class, waliwo n'abakulidde mu third class ne middle class. Otunulira abataata abali mu ezo classes ez'enjawulo, bonna tebalowooza kyekimu. Era bwe baba batunuulira ebintu tebabiraba kyekimu. Yes. So kati gwe oba obadde eno mu third class ng'obadde wansi ng'olina kyagala okukwata oyongere ku famire yo olina sooka n'obaviira lwansonga bye bamanyi byonna oba bye bayize bibatuusizaawo mu mbeera gy'okola ki gy'olabalabiramu. You get it? So gw'oba owulira nga tekimala ng'oyagala kwongerako ate tolina wuliriza abo bennyini nnyini. Yes. Lwansonga kyonna kye bagenda okugamba tekigenda kusukkawa awe bali singa baali bakiina singa tebali awo. So neweesanga nga nti Robert Kiyosaki yakuhighlightingira endowooza ya Rich Dad n'akuhighlightingira n'endowooza ya Poor Dad. Yes. Oli kukozesebwa kukola soma ofune omulimu omulungi okole. Ate taata omugagga yagamba nti taata y'omugagga agamba osobola okuyiyaawo ebintu notalinda kukozesa, you can still win. Yes. Ate basically wenzirayoko ne ku Miss Kigundu is a 7 life path. So
Seven Life Path babeera ba philosopher. Okay. So when you relate to what he wrote, you can rely onto that. Yeah. However, ekyo tekitegeeza nti olina kulilayinga ku buli katabo ka muntu. Olina okulondamu, you have to scrutinize, n'omanya nti kano akatabo yakawandiika yali alina ki era yavaawa. Wadde ng'ebiseera ebisinga abagagga bafuna ba ghost writers n'atunda akatabo olw'okuba he is a brand, nti akatabo kagenda seringa olw'erinnya lye, naye ate kwaba babiri ba author benjogedde kyanjawulo. Lwansonga when you look at their energies and when you look at what they wrote, it really makes sense. Yes. So maybe kamba weyo obutabo butono bwe bayinza osomako because tuli mu mindset change. Yes. Waliwo akatabo ke bayita Atomic Habits. Atomic Habits kayambira ddala when it comes to mindset change nti kakulaga how the compounding effects wezikyusa obulamu drastically. Nti esi wookera ku makya n'osalawo n'ogamba nti buli lunaku ngenda kuddukayo eddakiika 2. Nti wobeera consistent about eddakiika 2 okumala omwaka mulamba, ojja kwesanga nti omwaka guweddeko nga osobola okudduka cross country naye nga watandika odduka eddakiika meka 2. Nti mulimu ebintu by'okola ng'okikoze mpola naye nga in a long run kikompilinga nekikuwa bigger outcome. Kikuwa ekintu ekinene. Yes. Yeah. So ke katabo ako Atomic Habits. Waliwo akatabo ka Napoleon Hill bakayita Think and Grow Rich. History wako n'engeri gye bakawandiikamu, it's a reliable source. However much it has been watered down, but it still helps someone ali mugezaako okwezuula oba omuntu yenna ali mugezaako okufuna financial knowledge. Yeah. Lwaki kankuyambeko? Onkwatiddeko? Sinabuzibu. Lwaki? Lwansonga maaso awo tugenda kiraba nti whatever your mind can perceive or whatever your mind can think, you can achieve it. Kyolowoozaako osobola okifuna. Ekintu obwongo bwo wali otuuseko mu kizibu ng'ola ate olina kiddako naye n'ogamba kama mbaya ni mbaya wano nnyina ovaawo. Waliwo wembeera mu kizibu ne ŋŋamba kantunuulire byankya ebyaliro kambireke. Lwansonga toli mu nkya oli awo wennyini leero oli saawa eyo. Okay, we go on. Yes. So literally obwongo lwaki eno yonna tukkayo, lwaki eno yonna tuli mu kukkayo, nimugezaako okulaga how powerful your brain is and how powerful your brain can help you. Naye oba tosoose kwejjako bintu bikuli around, oba tosoose kukyusa information gw'ofeedinga bwongo bwo. Jjukira omubiri tugufeedinga mmere naye obwongo tubufeedinga information. Kati information go feeding obwongo bwo kintu kikulu naye amataringa. So otuba tuze mu sessions nga zino eza mindset change, tuba tukyusa bwongo, we are changing the mind. You get nti tuli mugezaako kulaga ebintu byobadde tomanyi, abantu abalala bye bakola obulala, then nawe ogezeeko bya applyinga, ogezeeko okuba nga okyusa obulamu. So who do you listen to? Ani gw'owuliriza. Yes. So kiviira ddala ne ku bitabo by'osoma. Basoma. Kiviira ddala ne ku firimu. Kiviira ddala ne ku firimu z'olaba. Ntajja kusoma amawulire awo. Kati nga amawulire. Nze mawulire ekituufu si kyagazoma. Lwansonga stories ezimu kale temubeeramu nnyo kintu kipya. Bakulagako katono ku kyo ekyabaddewo. So ekintu kiyinza okubeerawo like for 4 hours. Nebakolako a clip ya 5 minutes because they are focusing on their airtime. Yeah, okay. So kati neweesanga ng'omuntu olina kati otandika ofocusinga nti mbadde luli nkola bino eno naye kati neezudde oba ndi mujja naye akwezuula bintu ki byenyina okuba nga sikyawuliriza, bintu ki byenyina okuba nga sikyakola. So basically today we are going to focus more on feeding the mind. Yes. Because the mind is what creates what happens. Yes, kati lwaki mind njiyise nti it's what creates. Buli kintu ekikwetoolodde ese oba buli kintu kyoyambadde
mu kusooka kyali kirowoozo era mu kubeera ekirowoozo oli nakwataka olupapula nakwata ne ka penso nasooka nakiskekinga neno gini jaketi wenagijjayo we batye nafaanana etya kano ka earring kanakaweta kanafaanana katya litula ne kamera yasookera ku lupapula naye ate yasookera mu bwongo bwa muntu obwongo bwe bwacreatinga so buli kintu kyonna kyonna kyolaba ku nsi nga tekiri nakyo kyasookera mu bwongo bwa muntu wekiva mu bwongo bw'omuntu nekiryoka kidda into physical manifestation oba nekiryoka kiba nga kitondeddwa physically so abantu bangi bali eyo baafana ideas yes naye ideas yatya okutandika yes lwaki olwezo external forces eziriwo talina information ya motivatinga kimala oba am drivinga kimala kola ekyo abantu bali eyo beetya batulidde ebitone batulidde inventions batulidde innovations naye ate kati ffe wetujja wano mu mindset change tuba tugezaako okuhighlighting oba okulaga nti naawe osobola nti kuba kwevaamu olina okwekiririzaamu neweevaamu yes nosonga nti esimbulirayo ekintu ekiyinza okukulema okukola you know so era wenkera ku makya neŋŋamba bintu bingi nnyo actually bintu bingi nnyo nga nze nga sibikoze naye wenkera ku makya neŋŋamba ekintu ngenda kikola I've never failed. Yes, what your mind perceives. Kiri kyenali nesibako tekyali kyange naye kino kati kyali kyange naye kyonna kitandikira wali nti weezudde oteezuula tosobola kumanya kikyoli na kikyoyagala. Okitegedde? Yes, so basically obwongo bwo kasaba nga buperceivinze ekintu osobola okukola ki okukyakyevinga. Waliwo omwami bali bamuyita Carl Benz ye inventing a Mercedes. Omukulu oyo he failed what I can say ya failing emirundi mingi yali akola engine ya Benz naye ate yamala nakola ki n'agikola n'akyakievinga. Basically people fear failure naye ate failure is temporary nti oba ogudde kaseera ako naye ate akaseera kaba kakutegese okubanga oli better yes oba ogenda kuddamu approach ng'ekyo ekintu nti ogwa emirundi 10 kiba kitegeeza you've bettered yourself emirundi 10 kitegeeza ogwa 10 n'ogumu ojja kugenda okwaprochinga ekyo kyoyagala okwaprochinga kyonna kyonna. Ngenda ku example wali ne Spider MC yayimbira emyaka emeka nga tannaba kubuutikira Kampala 18 era ija kitaka kenyini nyini waneeno ayimbye emyaka giwera oba 8 naye ate kati right now yaliko era nalaba wakati abavubuka bambala bupale bwera ija kitaka you know. So gyokoma okulemerako gyokoma okuleka the bad energy or the negative energy ekuli around jukira you've built the positivity in you, you've built the attitude, you're building the attitude eraga nti osobola eraga nti right now I need to take this direction. That means you have to go and source that energy waweri and then you add on to it. So basically nja ku highlighting awengeri nga 2 oba 3 esobola okuyambako okumanya the people you listen to oba okumanya what to listen to. First of all njogedde ku butabo. Second of all waliwo mentorship. Omuntu osobola ogenda no seeking out okubeera menti wa someone. Tebagala kusasula baloza byabwerere nedda si wekito wekiri nze kagambe experience gyenyina wembadde nga nstrivinga nti ntuuse mu bantu bangi nembatukira nembasaba okubakolera naye nga lwaki njagala babbako magezi. You get it? So approaches zaffe zaawukana omuntu alina kyayagala tosobola lemererwa. Era n'obabbako amagezi. Nembabbako amagezi. You know? Lwaki? Nsonga mbadde nga nkyagala ng'ate mu kumukolera I observe. Yes. Mu bintu byaŋŋamba kola kino kola kiri sinyiiga. Lwaki? Nina kimufunako. Being a servant helps you okuyiga ebintu ebiwera. So
nga we tukirabye ffenna nti teri mulimu gugaggawaza okuggyako nga maybe gwa government sente oyolako wali mu kibaafu ogwo bilioni zo 5 naye no 1.7 nogera ne we tubalaba tubalaba abananga bafuna sente ne sente etambula ya rabbi. Yes. So teri sente mu private sector teri mulimu gugaggawaza era abasajja betulabiko bodabo n'abagagga nti singa Miss Kiggundu sente z'alina singa yali akola mulimu emyaka gye gyonna 40 gy'alina kati yandibadde tanazitukana mu hafu yazo oba yadde ne koota okisaba omanye mu Uganda tuli ku level surviving with a house with a shop n'emmotoka obugagga obumazi kasita oba n'emmotoka n'oba n'ennyumba n'oba n'edduuka ng'oli mugagga gwoba olinawo oli mugagga nnyo. Yes, because average Ugandan awo awe tuli average. Yes, actually we tuli awo average Ugandan awo ina bana kaduka kaina either duka ina chiji aina kadara ye oyo mugagga oyo aba ayinako waali naye otunuulira the wealth that he has accumulated n'otunuulira n'emirimu singa yali wakola mulimu singa ne koota ya sente z'alina kati teyandizituuseemu afa ya koota. So kitegeeza omuntu akolera sente aba talina gy'agenda nnyo mu maaso olina kukolera value. So kati nga gwe esi woolabye nti let's say wali omuvubuka eyo ayagala okukola kino kyokola wajja n'akusaba okusitulira ensawo ya kamera okumala omwaka mulamba golooza ayinza ovaawo nga ali kyekimu. Of course agenda kuba observing how you interview the people byenyini byokola aba agenda biraba nti abantu abasinga tetukitunulirako nnyo mu mbeera eyo n'otunuulira nti bano bankolesa naye tebansasula. Gomanyi kyojjawo oba gomanyi kikyogenda obeera ebbanga lyogenda okumalawo ngoma kikyogenda obeera ng'ovuddewo bantu bagenda okumiitinga. Yes. Ntudde wano nyinza obutakuwa sente naye you're going to meet people different kinds of people. Yes. So ekyo ne nkulaga nti mentorship oba apprenticeship actually that kyetu explain is apprenticeship mu kusembayo nti okolera omuntu naye nga kyojjawo ekirala not money nga kyakola kyoyagala okole ekyo gye bayita apprenticeship nti oli alina ebbagiro naawe oyagala kubeera mubazi n'ogendawo especially ekyo nkitabye nnyo mu ba welding nti bo mu welding ojja buzi n'otandikira mu kusitula byuma nova mu kusitula ebyuma n'otandika okwokyako wali damage nga ate toyokya na nnyo otandika okubanga mpaka wootuuka n'ovaawo then n'otandika workshop eyiyo naye ng'omazeewo emyaka ebyo oba myaka 3 literally buli lunaku bazimba amayumba beetaaga enzigi beetaaga zi balconies beetaaga burglary beetaaga zi gate so egyo emirimu nagyo weegiri giri awo. So otunulira mu field eyo wadde eri mu informal sector naye ate bagezezaako to use that method of apprenticeship. So netudda ku method endala eya mentorship twatandikise neyo okusoma netudda ku apprenticeship then nga tuli ku ya mentorship reaching out ku muntu. Me have reached out to many people. Me, I'll serve myself as an example. Nti ntuukiridde abantu bangi ne mbayigako oba ne ba mentoring ne bagezaako kundaga direction muwa wennyina okukwata until when we ndaba nti I've gotten enough right now I need bigger ningamba nti akangende kukola ki kukiddako wentyo mpola paka wengambye nti kati nsobola okwetengerera kankole ebyange natengera nkyalina ba mentor which is very important. Yes, lwansonga okuba ng'olina mentor omuluzi ng'ofudde ne ofuuka grandmaster osigala olina mentor. So I don't know it all. No, every day nsigala nkola ki osigala oyiga. Yes, from these experiences mwensigala nga njiga. So notunulira method ey'okuna, that is attending seminars,
waliwo omusomo musawo Juli gwategese omwezi ogujja. Yes, abantu bonna bagenda osasula ogende Fort Portal kye bagenda okujjayo kyonna kigenda kuba massive. Lwaki? Lwasonga they have gone mu bantu abamanyi bye bakola ate nga bali mu kubisomesa mu butuufu bwabyo. So naawe kenyini osooka n'otula n'olabamu n'ogamba nti neetaaga kino neezudde nina kukola kyo oba nina takinga direction ki n'omanya nti yeeno. So mu kumanya direction gy'olina otwala then n'ogamba nti kati ngenda kufata waneeno. Seminars zibaawo mu bintu bingi, business seminars, spiritual seminars, so n'ogenda n'okola ki n'ojjayo amagezi. Naye ate banga ly'omala nga owuliriza kojjaawo gw'obeera naye wakaawo talina kyagenda kugamba nnyo kipya. Sigamba nti tategeera oba talina magezi. Yakoma wali wamweta si waalina okubeera. Nawe kenyini mu family onaba olina kyoleese ekigattako bajja kisanyukira, tebajja kinyiigira wadde nga bakukonda eminga. Neogiba mikwano gyo kasitookera ku makya n'ogenda n'ofuna value gy'ogatta ku mikwano gyo n'okomawo n'obagamba nti kati ku tiimu tulinako kineeno. They will appreciate you wadde nga baali bakuvumirira oba wadde nga baali bakudiscouraginga mu kyokola ki mu kyokola. So ekyo kyonna kikuzaayo. Who do you listen to? Ani Gwowuliriza. Yes. So notunuulira nti ojja ng'otunuulira bino ebintu byonna basically bikulaga nti to reach at that level okubanga you otandika okusengejja mu bintu olina okubaako n'ebintu byewerekereza, olina okuba nga olina practices z'okoze, olina okuba nga olina ebintu by'osomyeko. So ngenda somesaako katono ku bwongo n'engeri gye bukolamuko nti abantu bakimanyi tulina short term memory ne long term memory. Ne tebamanyi zikola zitya. No one knows. Yes. Abamu tebatekinga initiative finding out. So bali kubikwate. Yes. Naye kati right now they have taken the initiative to subscribe to SC Media Uganda. Yeah. And right now they are watching. Yes. So how does the brain work? So the brain has sections nyingi in different categories. Ne category gye tugenda okwogerako leero ya long term memory ne short term memory. Basically short term memory controls 5% of the brain of your body or of the activities that you do. Yes. And then the long term memory controls 95%. Naye ate the long term memory doesn't know anything. It is the short term memory that knows. So kiki ekitegeeza nti wano mu training obwongo bwo short term memory erina okuba enkulu lwansonga yeri creative ate yeri logical. Yegenda osalawo negambye nti ekyo sirina kukola kino oba ngina okukola kineeno. So short term memory yebisalawo ebyo. Kati ate long term memory efuga ebisinga yo nga yo temanyi kino kifaanana kitya oba kino kiri kitya. So ngenda kubinnyonnyola naye mbirelating ku law of attraction. Law of attraction ojuliddeko. So law of attraction ekola oba ogikirizaamu ate ogikirizaamu. Olunaku lwotonya ku nsi we bati wetandikirawo. Ate law of attraction ekuwa ekyo kyoli. Era oyigo gicontrollinga kikwanguyira. Yes, obanga gwa gicontrollinga era ndiko okuwa bintu kyoyagala. It is the law of attraction. Yes, you attract who you are. Abantu bagati si bituufu. So esirina gamba ulitwali tunyumya mu bumbozi. Nongamba nema nabo ntatsine okuinterviewinga abantu ba spirituality. Kiri kitane nkugamba you attract who you are. Then tugenda mu mbozi awo nongamba nti nali ntudde awo ningamba somewhere musawo Juli nonzijukiza nti wali omulabyeko even sometime before ninga tomanyi lwaki gwolabye somewhere after a few years goli mu kuinterviewinga. So after some time nange nzuno nenkola ki nenzija
abantu ne beeyongera okukola ki okujja n'okulaba yes okwagala channel na biki ebigirikola ki ebigiriko yes ne tuba nga tukwatagana mu embeera nti era abantu buli we bansaba akasimu kavuga komawo so you attract who you are. So basically kansooke njogere ku subconscious mind kati subconscious mind ye long term memory just terminologies za njawulo naye terminologies ezisinga okubeera common long term ne short term so subconscious mind ye long term memory then conscious mind ye short time memory yes so short term memory ye yeri logic era yeri creative then long term memory yo terina kyemanyi ate ye controllinga 95%. Kitegeeza long term memory gy'olina okuprogramminga ebeere nga byecontrollinga biri in your favor. Yes gy'olina ocontrollinga kale gicontrollinga atya ogiprogramminga. Kaningena ku example olaba nga wogamba nti you watch a TV program obeera oli kweprogramminga neki kyolaba so literally subconscious mind yo obanga ebintu ebituddemu music firimu awakalugeze nga poni abambala ab'omupiira abambala tugenda kwa Arsenal kati ebyo bibeera mu mutwe gwo yugeje era teri manchi ya Premier League eyinza kuyitako nange bayira empagira Arsenal anti tugenda kuwali eri Emirates Cup so teriyo program ya Arsenal wateriyo mpira gwa Arsenal gwinza kuyitako nga mu subconscious mind yo Premier League yatuulamu oba oli muwangizi wa Arsenal yugete waddala so gwe asalawo program kyezikola ki ezibeera mu bwongo obwo yes ezitula mu subconscious mind ekyo nga kiba ku biki byosinga okulaba byosinga okwagala okay nibyosinga okuwa obudde your day to day life so nebiba nga buli kintu kyokola okikola with a reflex kati nga onaalaba kati okusiba engatto okusiba obuguwa bw'engatto omundi gwe wasooka okusiba obuguwa actually kankizeeyo ng'okyali muto wali tomanyi nti olina yadde okwambala engatto naye ne bagamba esiddayo yambala engatto gye tugende nozambala kibaliga you know ntomanyi oba oyambadde ki notuuka nova ku level y'ekibaliga nobanga ozambala bulungi notuuka ku ngatto z'okusiba obuguwa era n'osiba n'oyiga we basiba obuguwa era n'obusiba you know ezo processes zonna ng'otraininga bwongo literally wali obuprogramminga in a more scientific language nti wali obuprogramminga naye kale wali obutraininga so ezo training zokola zobadde training obwongo bwo oba information eyo gobadde ofuna oba byobadde owulira oba byobadde oyagala byonna bebiri at the back of your mind kati fe tuba tuze mu program ngeno mindset change tuba tukuhighlightingira ebyo ebintu then olabe butya okyusa mindset yo you get it so literally it's a set of information that is in your mind so that's a mindset mindset change nga olaba nti set nga olaba twasoma sets mu math tulina rula empanvu tulina si kyabijjukira triangle tulina rubber tulina ne pencil so kati ebintu byonna byobadde oyitamu experiences zobadde oyitamu okuva emabega mpaka kati ye set ya mind gy'olina oba ye mindset gy'okola ki gy'olina naye kati otuusa ekiseera olabye nti eno mindset ekyasavinga purpose netaga mindset esavinga ki purpose yange otandika ebintu nga meditation to clear away ebyo ebintu ebiri mu bwongo bwe bitakusavinga so meditation oba obiclearing oba tobyerabidde oba obijjawo oba oli creating a space oteekemu biki oteekemu ebirala ebipya new habits so literally omuntu anaddayo n'asoma akatabo ka Atomic Habits ajja kubaako kyakola ki kyayiga so no long term memory oba subconscious mind gye tulina okufocusingako when it comes to this nti erina kye bayita self image and your self image oba gwe ng'omuntu nga gwe weemanyi oba nebyokola buli lunaku
kiri at the back of your subconscious mind. So if you feel that you're a bad person and whatever you do is bad on a daily, you feel like the life you have, you don't want it, you don't love it, you don't love yourself. Your self-image joiner. Nekati fe tuba tuze mindset change. Tukulaga nti otandika okweyagala, otandika kukyusa mpola mpola ekiriwa. Wano ku bwongo obwo. Yes, ku subconscious mind. So awo then obwongo kasita butandika feeling. Jukira subconscious mind yo temanyi whatever happens. Yo temanyi. You know short term memory oba conscious mind. Yo yeri logical, yeri creative. Yemanyi. Kati subconscious mind tekola ki? Temanyi. Yo temanyi. Kati kitegeeza kikakatako gwe nga gwe okujja nga okyusa program eziri eno ku subconscious mind eziteekawa ng'ozikyusa oteekewo habits ennungi nti obadde olina habits embi osimule ogende ng'ozisimulawo mpola mpola oteekewo habits empya oba habits eziservinga ki kyoyagala. If you're pursuing happiness, if you want to make money, if you want to become spiritual, if you want your friends to value you, you have to learn how to value yourself. So ebyo byonna by'oyiga by'otraininga oba traininga subconscious mind kubanga you're running 95% of your day-to-day what? Life. Yes, or your day-to-day activities. Yes. So mu mbeera eyo nembanga nkuhighlightingiddeko ku ngeri obwongo gye bukola ki? Gye bulwaningamu era bulina mugaso ki when it comes to mindset what? Change. Mindset change. Yes. So kati woba badde ojja nga mu exercising ebyo ebintu kwe kutandika okukyusa by'owuliriza kwe kutandika okukyusa by'osoma by'olaba bobeera nabo by'owummulira yes buli kimu mindset change. There is a set of information that you're changing within your what? Subconscious mind. So your essence, who do you listen to? You listen to someone who has the physical manifestation of what you want. So njagala kubanga Miss Kigundu nkoze ntyo omutuukako nkoze ntyo omuyigirako ana bagamba mba muloota tekuwa kuloota buli kintu kyatandikanga kuloota nekifuuka real. Yes, nekifuuka real era nerajja kitaka eyo bali balowooza aloota paka wakoze eki wakikubye yalinga bamuyitaana era gaigwa mfaananira adi Nigeria amuyita baani aba adekulo baba bamuyita eji baby oyo bafaanagana they look alike somewhere oyo wasimi yeah si oyo adekulo bafaanagana bafaanagana era ara nenge jokolamu ebiviri obupale organize empeta amatu so these guys mayina baba Luganda nga they don't know chogamba nawe no brother from another mother opale weraija kitako obukuba ndala ndi wakana ndanga ngenda mu gym opale weraija kitaka yeah so kati eraija kitaka yatandikanga kirooto naye kati right now it is real. Yeah, the music is real. I love his music. Yeah, there is even a saying egamba nti fake it until it's real. Naye tewagamba nti ate genda ng'okopa no. Fake it in your mind that you're something until you become that something. Yeah. Because it's your mind that creates. Nti buli kintu kyonna kyonna ky'okola bwongo bwe bugamba kati ozaako ki. Era oddayo n'obubuuza ne bukulaga. Oddayo n'obugamba njagala kino nkolera kino. Bukulaga how you can achieve that. So who do you listen to? Your main aim enkulu nti tulabye nti omuntu gwolina okuwuliriza yoyo ayina kyoyagala mu physical manifestation obanga okirabako nti toddamu okuwuliriza muntu akuwa amagezi let's say mu business nga talina business toddamu okuwuliriza muwulu ng'akuwa amagezi g'obufumbo lwansonga ye agenda kuwa ensonga zonna lwaki byamulema tagenda kuwa nsonga lwaki osobola yes actually oyagala bwotyo kitegeerekeka nti waliwo ebintu ebimu nendala buli omu alina waasobola okuweera omuntu amagezi nti oba singa osobola okuwa abasingo banna amagezi oba mufumbo obanga oli mukatale waaba akatale bo amagezi oba oli social media waaba social media yo amagezi si kuva eno ate okola ekiyote okola kiri multitasking
Yes. ogenda kubeera disorganized. Yes. So mu mbeera wetyo nalikaawo ku TikTok lumu ndowooza omwaka oguwedde Alien Skin yali yagenzeko wa Captain Michael Mukula. Kati n'akomawo omanyi Alien oyo buli wagenda ewantu awako kyayigayo era n'akomawo n'abagamba ne banyiiga Alien n'agamba nti yewe yatuuka eri kye yalaba yali amanyi nti omwana awo okula oba olina okutuuka myaka egimu ova ewaka ogende ate mu famire z'abagaggawo ekityo si we kiri obeerawo paka kuwulira bubi ate agenda anoonya eki tagenda anoonya ssente ayagala kubeera mbu yangwa okole bakiyita batya yanguwa ove ewammwe mangu otandika okuyiya obulamu babumuyiriza dda kati yagenda ayiya eki ebyaddala okitunulamu nti nga olina kulaze nga tutandika video ojja okubeera responsible. First class ye eri baba bakwagala gwe ng'omwana responsibility tebabyagala be bakola ki babimala nti okuba nga ogenda kuwasa tugenda kuwa ennyumba y'egindi mugenda kukola kira hanemuuni tebabeera namuuni eno babuukamu akanyonyi ne bagenda naye ng'ate eno gwe ekika kyonna kirina ovaayo kikusondere okole ki so tulivinga mu lives za njawulo naye ate kyetuli okwogerako right now nti how can you better nti family yo beeko kyogigattako oba kale gwe nga gwe kenyini obeeko kyeweegattako ekigenda okuba nga kiri impactful abamu baagala ssanyu kasi of course when it comes to people who are living in the first class families oba first class life yayinza okuba nga yekyanoonya ssanyu nga tanoonya ssente ng'era essanyu lirigenda okutransforminga obulamu bwe awulire nga bulinawo complete piece ebadde ebulako agifunye. Who do you listen to? So noyo anoonya ssente, who do you listen to? It's very important nti kikuzaayo nti tugezezaako okukka in depth of nti kikulu nnyo nti oba olina okukyusiza ddala mindset oba olina okukyusiza ddala subconscious mind ogiprogramming obeere nga mutuufu buli wantu wooteeka obudde bwo buli wantu wooteeka amatuugo wasaavinga purpose oba wasaavinga goal gy'olina okukola mu bulamu bwo oba kyekyo ky'oyagala. Si nti buli muntu olina omuwuliriza, si nti buli nnyimba olina oziwuliriza, si nti buli firimu olina oziraba, buli kintu olina kuba n'ekigendera lwaki okikola. Yes. You should have a reason for everything in your life. Yes. Nti eno firimu ndi mugiraba ngenda gijjamu kikino. Otherwise togenda laba firimu zonna ozimaleyo. Atizisoboka. Buli lukya. Nenda bulenda firimu nebaka. Tezikyakunyumira. Kano kamuvi nokalaba kazze kapya. Nebaka. So kyekyo nti actually yana omupiira si nnyo wadde ngwagala kugamba katola njagala ki wala obeera nga nebyoyagala tobimanyi kati ngaffe obeera kumanya shows eziriko abaana bakola batya media zizenjawulo Kenya iwa kati fe awo tutambulira because it is serving what your purpose. Yes, otherwise nze naye ndi banzanya firimu ndiraba firimu ate jakuboziza nya anti ambanya akola best actress werabe. So yeah, webityo ebikola ki webitambula bitambula mu mpola titukwalighting nti okusizira ku levels eza life mwetukulira buli muntu aba n'ekintu nebibanoonya byanjawulo naye ate gw'obanga oli eno mu low class nga kyagala kiri mu high class gendayo kifate sokova eno ndi omuvubuka ali eyo oyinza okuba nga gwe olowooza geto yegenda okukukyusa geto esobola okukukyusa esobola n'obutakukyusa naye ate wogivaamu n'ogenda n'ofata eno waggulu osobola okukyuka ate n'okomawo n'okima kuki kuba nno lwansonga geto terina ate kubeera ngawo n'agamba ekkuŋŋaanyizo nti okulira omwo okaddiira omwo jjukire ne waliyo n'emijiji abatooto egijja nti bonna babeera omwo nti tuba tulina
okumanya nti kati stage kye obulamu gye ndimu nomanya nti ye stage yeeno kati wano nyina ovaawo tewakyakola ki luli wabadde wambudaabuda luli mbadde nga nnyumirwa vibe luli mbadde nga nkola ki naye kati ate wano sikyakola ki sikyajaawo kati awo nomanya nti olina ofatamu olina obuukamu ogenda ofatire walala so mukumaliriza would you listen to kintu kikulu ate n'ebyo feeding obwongo bwo njagala obulabe ng'omubiri nti bwo bulya information naye information yeeyo ogisengejjamu otya so mu mbeera weetyo tetugenda suka nnyo wano eno esikatwaliraawo soka abantu bagambe ebintu bitambula bitya tulange show ya msawo juli ati msawo juli nga 16 September Fort Portro tuyakwa tongero bawa updates ku kibigenda kutambula bitya Mr. Kalungi Arafat msaye ku TikTok Mr. Kalungi Arafat ogende ku Instagram wagaba Instagram bademereddwa okufuna Mr. Kalungi simanyi kiki nito bataba comment nti Mr. Arafat yatubuze ku Instagram tukoze tutya maybe amanyi amanji naye TikTok etasobola at least. Yeah, so you go, you look for Mr. Kalungi Arafat. A lot, we are organizing a lot is coming. Twaga again ti ebintu bya spiritual life. We have bine sana bimalayo. Yes. But tujja kwa tutapinga wano. However, okufuna ate ekisingako ate tujja kikolyanga mu betugendo kola maasawo. So yes, just organize yourself, tell a friend ayagaliza kuba no. Yes, so ebintu ebityo because what ayagaliza muntu n'omukweka information ngono ajja kuyisa ubine ate walabe ebintu bino bijja kubanga alaba gundi no si energies ebityo. So please bwetyo tubeera naye nga tubagala nnyo. Thank you so much for liking, commenting, aba subscribing abambi namwe mwebale mtusonyiwe wetugenza obubi tusaba mutusonyiwe then tubagala nnyo twongera bagamba tukyakola nnyo zo show. We love you all. We meet next time. Brian yabadde camera. Bye bye.